Adalete yaliona Yine kwanga Buganda. Ku mulembe gwa Ssekabaka Mwanga II, entalo z'eddiini we zaabalukirawo mu Buganda, nga kino kyava ku Ssekabaka ono okutta abantu abaali beegasse ku ddiini z'abagwira. Oluvannyuma abakulisitaayo beekobaana n'abasiraamu ne bawagira Kizibu wa Mwanga Kiweewa Nnyonyi Ntono ne balwanyisa Mwanga II ne bamuwangula mu lutalo e Mengo. Oluvannyuma lw'okumuwangula, Kiweewa yalinnya ku Nnamulondo. Bwe waayitawo ebbanga, Mwanga yakomawo n'ateesa n'Abangereza era ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'E12 omwaka 1809 yassa omukono ku ndagaano n'omuzungu Captain Logard ne bakkiriziganya okuwagira kampuni yaabwe eya British East African Company Limited ne bafuna obuyinza ku byenfuna n'obufuzi. Olwo naye amuwa obuwagizi. Olunaku olw'enkya tugenda kulaba ebyaddirira nga Mwanga amaze okwawoza mu buyinza bwa Buganda. Saba sajja kabaka